Alright, mbalamusiza ko bana Uganda buli muje sinziro kola katambi kano. Onaku lwa kubiri zili nakuzo mwezi rumwezi nkoko kumwezi gwo musanvu mwaka 2025. Obaka buno bompi nnyo njera busindikira bana Uganda mwenna okusingira de ba comrade betukola emirimu yejimu oba abagala enchuka chuka. Okusokera njero beba ze emirimu gyemukola kule enchuka chuka yeggwanga. Mwe bali nyo bali ddala okulwana eggwanga lyamwe. Naye okulwana eggwanga lyo tewali akusasula okikola ku lwonga gw'omuntu. So sagala muntu abeere aga nti ndi musitwako kubanga nsobera okusasula no okukyusa eggwanga teri muntu gwe bagenda kusasula kubanga buvunaanyizibwa bwo buli mu ssemateeka. Nyongera okubajjukiza ekibiina kya National Platform kibiina kya byabufuzi si business nti egaba emirimu oba esasula abantu buli mwezi nga guweddeko nedda. Nkiddamu ekibiina ky'ebyobufuzi kibayita National Platform si business nti oba si government company egaba emirimu nedda. Kiri mu nteekateeka ya kulwanyisa Museveni kumuggyako eggwanga litebenkere buli mwaso okukola business z'emirembe ng'amateeka n'ebiragiro bitambula bulungi nnyo. Kati gwe comrade yenna ali eyo njala kutegeeza nga wajja mu strong osuubira nti ogenda kusasulwa nkusaba nti eyo oli ku tooni mbi oli ku longo namba mukyuse mentalite yammwe. Ba MP obuvunaanyizibwa bwabwe si bwakulabirira ffe abaga tuli mu struggle oba bali mu struggle no. Obuvunaanyizibwa buwandikidwa mu ssemateeka bumanyikiddwa. MP bw'aba akuyamba ye ng'omuntu on personal terms. Era ekibiina kya National Platform bikyo kikuyamba nga kyo so si buvunaanyizibwa bwakyo. Kati gwavayo n'ocomplaini nga tekibiina kikuyambye muganda wange kikuyamba ku basis ki? Era gwosuubidde nti eyo kampuni yali egaba mirimu, gwosuubidde nti balinayo ssente zigenda okuyamba buli muntu yena gyali. Ngera kubuuza ekibiina ekiri mu buyinza ekifuza emyaka 4 kinawo kampuni egaba emirimu kya NRM oba buli awagira NRM alina gy'asayininga ssente taliiwo. Njagala tukyuse mentalite. Teri MP avunaanyizibwa kuba comrade. Ekibiina kya National Platform tekina comrade gwe kivunaanyizibwako nti simanyi kigenda musasula bwalwala kigenda mulabirira no. Basobola okuyambako olw'olumu wabula togufuula mulimu batogufuula mugano. Obunafu bwo tobuleeta ku kibiina tobuleeta ku bakulembeze. Tusiiba tubagamba politics aside buli muntu alina okugenda okunoonya omulimu okukola. Tukooye okusiga ekibiina ettoomi, tukooye okutunda abakulembeze nga be balina otulabirira nedda. Gw'omuntu ng'omaze okulwanira eggwanga lyo olina okugenda okukola. Government ne bw'ekyuka nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kuleeta mmere mu makaago, tagenda kuweerera baana bo, era kikuzzaayo ku ggwe nti olina okulabira famire yawe okwerabirira. Njagala tukyuse mentality. Ngenda bagaba comrade mwena bali mu struggle. Nuupu kibiina kya byabufuzi tekigaba mirimu. Okujja mu nuupu ojja kukyusa ggwanga lyo. Tonoonyeemu ssente teri akuvunaanyizibwako nti bw'ofuna obuzibu bagenda kukujjanjaba. No, it's not their responsibility. Responsibility yabo ya kukyusa ggwanga amateeka gabe nga gakola buli muntu ng'anyumiriza mu gavumenti ye buli muntu yenyumiriza mu ggwanga lye. Gwali eyo ng'olowooza nti bw'ofuna ekizibu ekibiina kye kigenda okuyamba oli ku longo platform. Gwali bw'ofuna ekizibu nti MP agenda kuyamba oli ku longo platform obuvunaanyizibwa si buvunaanyizibwa bwabwe buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Ngenda kusaba buli muntu olina okugenda okukola ne Bayibuli yakugamba ataakole n'okulya taakole ki taalyenga. N'abasumba bennyini bagenda ne bakola. Abasigadde bayimirawo ku birabo endiga bye zireeta. Lwaki? Kubanga gwe mulimu gwabwe. Kati gwe muganda wange ali eyo ng'ogasimanyi MP tannyambye ekibiina tekikuyambye. Ekibiina si kampuni nti egaba mirimu, eyo si banka nti egaba ssente nedda. Buli muntu obuvunaanyizibwa bwe buli mu constitution. Power belongs to people. Ate buli muntu olina okwerabirira ng'omuntu. Mulekerawo okuteeka brain game oba mulekerawo okuteeka obukwakkulizo obuvumya n'obunafu y'ekibiina mu mizannyo gyammwe. Buli musajja olina okugenda okukola, buli mukazi olina okugenda okukola. Gwe ekyakuleeta mu struggle kwali kujjako Museveni so si kufuna ssente. Ekibiina bwe kiba kikuyambye just ku mmase nti obadde mu struggle ng'oyamba so si buvunaanyizibwa bwa kibiina kukulabirira nti olwadde ofiiriddwa okoze ekinno basobola okuyambako samwene terufuuka lukokobe bwati kirufuuka luyimba nti bate bakuyambye. Ngenda kibategeeza mu kitegero mwe mujja kunyiiga
nenjala bategeza mutambuza akatambi kano tukoya abantu okutandika okuteeka ekibiina kya National Platform wansi ne mu NRM eriya bakomplaininga nenga ategere mu government kati nupo etakola etalina sente nga ne sente bazijjako goveto n'ogamba MP gundi tanyambye ekibiina tekinyambye gundi mugende munoonye emirimu mukole bw'obajja mu struggle ng'osubira nti struggle egenda kukuyamba dati oli mu kintu kikyamu nnyo okulwanira eggwanga teryakusasula bw'oba osuubira nti ekibiina kigenda kusasula okulwanira eggwanga giveemu genda ku kibanja kya Kitawo Sembe Kasole ng'obudde bukyali ekibiina okuyamba kiba kikuyambye buyambi just ng'omuntu bw'ona omuyamba si buvunaanyizibwa bwakyo MP en'okuyamba bakuyambye nga ye si buvunaanyizibwa bwe tukoye blame game obuzanyo tumanyi Museveni abukozesa nnyo okuddugaza abantu babavuganya nabo fenna tuyina ebizibu teri community atalina bizibu n'obukulembeze kennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebizibu tajja bigamba public tajja bigamba ani n'ekibiina kirina ebizibu tekisobola byogera ne kati gwe muli ku social media mutambuza ebintu bitakwatagana ng'empale za Museveni mulekera buli muntu genda okole essaawa era kyusa okukyusa eggwanga mujja kudda era kikuze bulina obaga nti bunero doli mu struggle genda okunaffe tuyina ebizibu president alina ebizibu ekibiina kirina ebizibu naye guno ogamba ate simanyi MP tanyambye ekibiina tekinyambye please before ekibiina ky'ebyobufuzi wali okola ki wali tokola before nga tonayingira struggle wali tolya njagala tukyuse mentality amazima tugogere nga mazima tuyina okugenda okukola tuve mu bintu bya blame game era gwali ku kibiina ng'olowooza nti ogwo mulimu ogwo si mulimu mbeegayiridde nnyo bakomrade tuleme ggwa mu katego ka mulabe okukola vidiyo ng'oyagala buyambi ojja gikola nga gavumenti kikuyamba n'ekibiina kye kikosa ekibiina naye nga n'ekibiina tekirina kye kigenda kukolera kubanga tekirina kye kisobola kukola that particular moment olw'ensonga kyesanze nga tekijja kulabirira buli muntu oba okuyamba buli muntu omu kubanga eyo si banka tebagabawo mirimu